Ekirwadde kya pressure kye kimu ku ebyo ebitawaanya ennyo abantu ensangi zino nga kino kiva ku musaayi omungi okugenda mu misuwa oba singa oba n'amasavu amangi gazibikira emisuwa ekiviirako obuzibu. Ezimu ku ndwadde ezireetebwa kino y'ey'omutima. Kyazuulibwa nti mu Uganda abantu 5 ku 10 tebakimanyi nti balina ekirwadde kya pressure so nga kyangu okwewala. Olwaleero KCCA n'ebitongole by'obulamu ebirala bitaddewo kaweefube w'okusomesa abantu ku bikwatagana n'ekirwadde kino. Mu Kampala wano buli mwaka tubeera n'emitwalo 2 egy'abantu abafudde ku bulwadde buno bwa hypertension oba high blood pressure. Olw'obutamanya mu bantu abasinga obungi kizuuse nti ekirwadde kino kyeyongedde. Abantu abana abakulu bootaba mu Kampala wano ba mu Uganda balina obulwadde bwa pressure. Naye ate ekyennyamiza nti ku bana abalina obulwadde bwa pressure 80% ku omu alina obulwadde bwa pressure 80% oba bitundu 8 ku 100 takimanyi nti bulwadde wa pressure. Otera olaba omusawo ng'awandiika ennamba za mirundi ebiri, waliwo eya waggulu n'eya wansi. Eya waggulu tuba twagala ebengeri wansi wa 14 era tukiyigiriza ku balwadde, ate eya wansi tuba twagala nti ebeere ngeri wansi wa 9. Abakugu mu byobulamu abadde ku mukolo guno boogedde ng'ekirwadde ki COVID-19 bwe kyaviirako endwadde ya pressure ne sukaali okweyongera. Era mu kuzuula si kwa mu Uganda mwokka, twasanze ng'abantu abalala era abasingira ddala abalwadde b'emitima n'abalwadde ba sukaali nga COVID abayisa bubi. Okujjanjaba ekirwadde kino okw'amaanyi kuli mu kukyusa mu ndya ya muntu ng'oli tannaba na kuteekebwa ku ddagala. Omuntu wabanga munene nnyo nga oba omuntu ali omunnyo mungi, tugezaako okulabika nti bw'asala weight, bw'akendeeza ku munnyo, okusingira ddala nga pressure tesusse, abasinga pressure kaamu. Naye ebintu ebyo bigumu, abantu abasinga okusala weight kibalema. Netugezaako myezi 6 mwaka era pressure nesigala nga eri waggulu nga exercise amulemi. Era oyo yeetaagira ddala ddagala limuyamba era nga twagala ne bw'aba ali ku ddagala ayongera ddala okugezaako okukendeeza pressure. Nankulu wa Kampala Kisaka agamba nti tebasobola kutuusa bujjanjabi ku bantu nga bwe kyandibadde olw'ebbula ly'ensimbi. Tugamba twongerebweko ssente, tulabe nti health centers zaffe zino zirimu buli keetaagisa. Embeera mu ggwanga eraga nti abantu ebitundu 31 ku buli 100 balina ekirwadde kino.